kuba akafaananyi ng'osomye ng'olina ebisaanyizo byonna naye olw'okuba oliko obulemu n'ogenda n'osaba omulimu ne bakusenza luti nti tebasobola kuwa mulimu kubanga oliko obulemu ku mubiri gwo. Obwo bwe bulamu munnaffe Sarah Birabwa bw'awangaaliramu era ng'ebyokunoonya emirimu yatuuka n'abivaako. Kitundu kyakubiri ekya program obulamu mu bulemu obwa munnaffe Sarah Birabwa. Nkwaniriza nnyo sabbiiti eno nze Nalongo Farida Nakayiza BBS Terefayina gy'olaba. Njagala tutandikire wali we twakoma. Twaleka mama bamaze okumutta n'okuziikibwa n'aziikibwa. Bamala okuziikibwa biki ebyabaawo, biki ebyaddirira. Byenkuleetedde kalira tuddeyo ku Hoima Road ewa munnaffe Sarah Birabwa obulamu mu bulemu. Ku mulundi guli twakoma tutegedde engeri obulemu bwa Sarah Birabwa gye bwajjamu n'engeri maama we gye yabonabona naye okulaba ng'omwana wabaawo okutuusa Katonda lwe yamujjuula. N'olwaleero mu kitundu ekyokubiri katutandikira awo wennyini we twakoma era nga tuzeeyo ku Hoima Road okwongera okumanya ate gye biggweera. Sarah nga bamaze okutemula maama we n'okumuziika ne kuggwa yawaaba omusango mu kkooti era ne gutandika okuwulirwa. Wabula wadde nga yatandika n'abamu ku b'eŋŋanda ze ssaako n'abooluganda lwe naye wakati mu kutambuza omusango guno baatuuka ne bamwesamba nga kw'otadde n'okutiisibwatiisibwa n'okutuusa olwaleero era ng'agamba nti mu nsi tamanyi bulumi buli singa kutemulwa kwa maama we ng'alaba. Twatandika ne baganda bange nga tutandika naye wakati ne bagamba Sarah olabika gwe watta maama olabika wali naawe mu luki buli omu nandekawo. So nembeera mu musango nga ngusigadde mutya nalinga ngenda mu high-court emubende naye nga nva Mityana. Naye omusajja gavumenti gwe yampe yali awolereza saidi yange yanga Sarah, yes kyokola mama wo tagenda kudda naye ate kyokola obwenkanya busobola okukola ki okuvaayo. Nangamba nkimanyi guno omusango ogulimu naye ogenda tuuka ogusigalemu ng'ogulimu otya. Tisibwa ne kujja famire entiisatiisa bagezezaako okunteega bingi ne Katonda n'abawaakisa era nabo ne batandika okuntiisatiisa famire zaabo abasibe abali munda nabo bennyininyini yangamba we tuviirayo oli mufu. Esawa eno nina obweraliivu kuba emyaka gitambudde kuba abasibe emyaka 25 bakyaliyo. So mu mbeera eyo omusango ne tutuuka nenguwambira ate era famire nebankaawu nnyo bo kye baali bagamba nti sandivuddeyo kwogera kuwolereza mwana waabwe naye ne bwoba nga maama wo mu nsi simanyi bulumi bwe nkyayinza sisinkana ng'obulumi bwe nasisinkana okulaba maama wange nga bamutematema obufefe nga naye siina kyensobola kukola. Olw'okutiisibwatiisibwa kuno n'okunoonyezebwa ng'oluusi n'abamunoonya tabamanyi olw'okuba nti yagezaako okunoonya obwenkanya mu kkooti Birabwa yasalawo okudduka Mityana ayiyize obulamu ewalala oba oliawo asobole okwetegula ekibabu nga ensonga lwaki n'ekitundu ekituufu wawangaalira tetukyatula mannya ne tusalawo twogere oluguudo. Natuuka ku poyinti ng'obulamu bwange buli mu kufa okutiisibwatiisibwa nga kususse. Abanoonya abamu sibamanyi kubanga ng'oggyeko wa famire gwe mmanyi ate abatemu abalala abajjira mu mmotoka abalala be yali nabo bo nga simanyi famire zaabwe. So nga buli muntu mwekengera naye ne gwe weekweka tomumanyi bw'akola ki ng'ate ne famire gye bwegezaako kola ki okuntiisatiisa. Natuuka ku poyinti nga mu nnyumba nyingira ssaawa 9 ez'emisana. So natuuka nindaba ng'obulamu buzitoyi naye nga nina okusala amagezi nve muno
ngende nve emitiyana noonya obulamu ki era bangi tebamanyiwa watuufu wenkola ki. Yes. Najja wano era wano wennyini we natuukira najjawo 2-2. Mu sini ey'okuna munnaffe ono teyasukkawo mu misomo gye era olw'obulamu mwe yali awangaalira awo we yakoma. Kyokka ekisinga okumuluma kwe kugaanibwa n'okuboolebwa okwatandikira ewaka mu b'eŋŋanda mu b'oluganda mu kitundu mwawangaalira ng'agamba nti n'ensi yennyini nga bo abaliko obulemu bawangaaliramu nga bamenyi b'amateeka. Sala nakoma mu sini yakuna era olw'obulamu bwe bwannemesa naye ate nkyebaza Katonda kuba n'otuuka awo ekyamazima nina we natuuka nga nsoma maama asimbise naye nga kubanga esooka nali lumu namubuuza mwana kati maama ofa ki nange esooka ngenda kufa kyokka onteekamu ssente zo nze siriiwo ngenda kufa. Ebukojja nagezaako nnyo beekubako naye ekyamazima sirina makulu oba oliawo naye tebalina kyebandabamu ate bajjajja banjagala nnyo naye baawumula dda. So ng'Abaganda bwe batera otugamba nti ebukojja nga maama wo akyali. So olwaleero ndi mu nsi nga nze bondaba baganda bange banneegaana teri andabamu kubanga nina amakulu ne sisita wange gwenzirako ku mugongo naye nsina muganda wange alinga ogwe baganda nge banne lwatu omuyajjana mu paaka awo wenkolera nawe kano kwenda ne maama si y'omu. Kino kyempitamu nzikiriza sinza akiri mu nzekka bangi. Ekizibu kye tulina kiri kimu ewaka baatwegaana community yatwegaana n'ensi tulivinga mu nsi yaffe nga like we are criminals. Abantu abaliko obulemu tuli mu nsi naye nga tugirimu ng'abamenyi b'amateeka. Ensi tetuwerokaaniza nti to the point okubiddwa kuva waka nti wawo ne bootuuka n'ogamba naye ono nandi munyiigidde naye olaba ne muganda olaba ne kitange wensanze obusanzi. Abantu tebatuwadde budde. Kiruma nti ne media tebatuwerokaanize like omuntu asooka nalo what is the return. Nga tagiraba omuntu n'akulaba bulabi just even to have a talk okwogera naye mu bwongo bwe ye nekimujjira nti aze kusabiriza. Nkwebaza gwe akyalinange ku program obulamu mu bulemu wabula kkiriza mpumulemu katono bwe nkomawo ntandikirawo wennyini. Tutalina bingi ebyokuwa ku bulamu mu bulemu obwa Sarah Birabwa. Nkomawo nabyo tovaawo obulamu mu bulemu. Nkukulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo n'enkwandiza nate mu program yaffe obulamu mu bulemu. Tuli ku Hoima Road ne munnaffe Sarah Birabwa. Kitundu kya kubiri. Njagala wetukomye wali nga tugenda okuwummulamu wetuba tutandikira ate nate tweyongereyo tumanye bigwerawa. Obulamu mu bulemu katutandikirewo.
wakati mu kugaanibwa ajjukizza abantu nti obulemu tebusiigibwa kyokka ate busobola okutuuka ku muntu yenna essaawa yonna era nga wano wasinziira n'afeffetta abaliko obulemu bonna gye bali okubazzaamu amaanyi okubabudaabuda n'okubaako kyabawa. Tumubuuzizza oba bwe yamala siniya ey'okuna yeeyongerayo wabula ono ategeezezza nti yasoma ebyokufumba oba kiyite catering n'ogw'okusomesa abaana ba nasare kyokka bwe yamaliriza emisomo n'asaba emirimu baamugoba olw'obulemu bw'alina nga n'abaagimuwa tebaamusasula bw'atyo kwe kwesonyiwa okunoonya emirimu n'okutuusa olwaleero. Kino njagala nkigambe bonna n'abandaba obulemu it's not a virus si oba bakita batya mu Luganda si bulwadde nti bwenkuliraana bukwata ate si kika kya bulwadde nti gavumenti ejjavaayo ebufuuyire nga covid tyegabe bugwewo. Okitegeera obulemu buli kumpi eri omuli buntu ayina obulamu leero oba enkya. So bw'olaba ekintu n'olabanga ekitakukwatako enkya kigenda kukukwatako. Naye my question is nga kikutteko wawe ogenda otandikira kuba kino kyafuuse kika kya lugoye. Nkakasa olwaleero abantu abaliko obulemu tugeze abali mu kika ekyokuba nti balonda tusukka miliyoni 14 ne waliyo n'abatalonda ate obulemu bweyongedde. Obulemu abantu abaliko obulemu bakoze ki? Kuba nze ntambula mu mbeera yange ngenda nemba tunoonyeyo mu byalo just to have a talk. Yes, nempita community nembagamba mujje. Ekyo nze nga nkikola kuva obuto era mukyo mu mbeera eyo gye nkuliddemu ne byenzize ndaba navayo ne ŋŋamba nze Saala bantu bangi tebafuddeeyo naye nze Saala leemibye saddaaka eri ensi yange nga nnwanirira n'okukyusa obulamu bw'abantu abaliko ki okukyusa ensi engeri gyetulabamu n'engeri gyetutwalamu. Abwe namala osoma nanoonyako mwe kubanga bwe namala siniafo mama wange yantwala nenkola koosi eyo yali ya catering nenkola ne nursery teaching hotel management naye nagezaako ku woteri ez'enjawulo gezaako saba omulimu era woteri gye nasooka yangamba ffe tutukozesa bantu balinga ggwe nengenda ku yookubiri era ne bangoba by then mama wange yali akyali okuba namaliriza 29 mama wange yali akyaliwo mama ne mwandooza olaba nagamba toyonoona ssente zo kati bwe nagenda kusomera essomero eryansooka okumpa omulimu lyandayaz'amaanya tebampa ssente bo bampa omulimu naye tebampa ki era awo we naviira neŋŋamba obulamu bwange bwonna obusigadde sigenda kukyefaananyiriza nti nagenda kusomera kangende mu bulamu obw'okuyiriba. Bangi ku bantu betuze tusinkana nga baliko obulemu balina ezzadde wabula Sarah atubulidde kaati wakati mu kwoza ku munye nti ebyokuzaala yabyesonyiwa n'akikola nga saddaaka okusobola okuyamba banne abaliko obulemu nga ye n'okubaako kyakyusa ku ngeri ensi gye balabamu. Ekituufu kiri nti ekyo ekibuuzo bangi bakimbuuza n'emikwano gyange era kibaluma naye mukazi nange nalowooza ku bino ebintu buli muntu yandyagadde okulera ku mwana naye laba nga Sala bwenkeera ku makya n'entandika okutondawo abantu sigenda kutuukiriza kyennina sigenda kulowooza ku basigadde obwongo ngenda buteeka ku zadde n'omwami ye sacrifice gye nakola okulwana okulaba
nga nkyusa obulamu mwe tuli okukyusa ensi ekyo kyetulabamu kye nnalina okukola kubaako bye nneerekereza kyekyo ekintu saddaaka gye nnawaayo. Sabbiiti eno era kkiriza nkome wano. Sabbiiti ejja tutandikirawo kubanga emboozi ya Ssaalabirabwa ekyali mpanvu ddala era nga we tujja okusinziira okumanya wa gye biggweera. Weewaawo emboozi ya Ssaalabirabwa tewoomya nnyo nakabululu wabula ekyali mpanvu era ekitundu ekyokubiri ekya puroguramu yaffe eya sabbiiti eno nkikomezza wano wennyini. Sabbiiti ejja tugenda kukomawo n'obulamu bwe mu bulemu, tumanye biki ebyaddirira, omanye okusoomoozebwa kwakyasinze okusanga, omanye okugenda okugula ekintu oli n'akukuba ng'olina ssente naye olw'okuba oliko obulemu n'alowooza nti ozze kusabiriza. Ngenda kuba mbikuleetera mu kitundu kyaffe ekigenda okuddirira sabbiiti ejja mu puroguramu obulamu mu bulemu. Kkiriza nkusiibulire wano nze Nalongo Farida Nakayiza. Nkwebaza gwatambule nange okuva wentandikidde okutuusa essaawa eno yennyini. Hilary Kigozi yakutte ebifaananyi, tumwebaza nnyo ate Prince Arthur Sajjabi n'atematema ebifaananyi byonna nga bw'obirabye. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kankusiibulire wano nkwagalize akawungeeza kalungi awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.